Dandala alopa omusango guno singa Segirinya avaayo Kidandala asobola okugenda mu parliament tasobola. One, Nuupu ejja kubeera nsunguwavu tejja muwa kaadi. Kyokka ne bwe muwa kaadi abalonzi ba Segirinya bajja kubeera basunguwavu nnyo tebajja era bakukola ki kumuwa. Kati weebuuza lwaki Kidandala yali musango guno kuba wandisubidde singa Kidandala yali sitede one yandifunye third party n'alopa omusango guno kuba gwe Peter ne bw'olopa omusango guno era osobola okuguggusa ne wobeera nga toli mulonzi w'e Kawempe. Oli entitled okuwaaba okufuna amazima bwe kibeera nga ebiwandiiko bipange era asobola okugobebwa ne bwabeera nga si mulonzi w'e Kawempe. So simanyi Kidandala kikyabala oba alina omuntu omulala gwavugira oba yanoonya mazima. Kati Segirinya ensonga enkulu mu nsonga ze abantu gye batatunuulira one, tubeera tutyanga eggwanga nga buli lwe wabeerayo okulonda ensonga ng'ezo zisafeesinga abamu bamala n'okulayira ate ne babajjayo olw'ebiki olw'ebiwandiiko. Kiba kitegeeza somewhere UNEB, National Council for Education tebakola mulimu gwabwe oba Electoral Commission etakola mulimu oba Electoral Commission nti yandwadde alina system nti buli muntu aleeta ebiwandiiko automatically verifying ne systems ekwata ne systems eza UNEB, National Council for Education nemanyi oba biri genuine. Okiraba kakati waliwo atakola mulimu. Ekyokubiri abantu abagibwayo obuzze ekibuzo ekisooka nti tebabasuuza tebabasesemya oshegeera tozikomyawo bw'oba tozikomyawo bwebeera nga watuwa ebiwandiiko nga forgery, that is a criminal offense. It is a criminal offense eyandibadde okutwala ne mukomera ne wano abantu badde saalimba badalimba budalimi ne bakola ki ne batambula. So twandibadde tuyina mitigation measures oba deterrents nti mu kalulu kali gundi ne kati bali luzira baleeta ebiwandiiko ebiki ebipangirira ebifu tewali yebaseruzira lwekyo because that is a criminal offense. Ate nga ne bwe tukusiba tetusiba gwe Segirinya yekka kale tuwa kyakulabirako singa tetusiba gwe wekka ne tubeera twagala n'okulaba ani yakikubira kuba sigwe twagala okulaba ow'okunnasa oyo naye tumwagala munda kye tutwala nga example nga eboogera kuba yo yeekolera erinnya whatever gye bakikubira photocopy machine whatever tuba twagala okulaba olukoloddoli lw'abantu abali mu raketi eyo yonna nga bali muki bwebeera nga ssomero nga wagenda ku ssomero oba n'okozesa omukozi w'essomero kikola naye abeera alina kubeera muki mu jail. So yengeri yokka gye tusobola okulemesa ebintu nga bino okubeera nti bikola ki bivaawo. Bagende batujjera egambu simanya mmwe muli tribal biki bato badde ogobera akalu ka America ogenda okulya nga bagamba Latino voters, black voters, you know, white males. Enjawulo ki nti abantu balonda okusinziira ku skinny yaabwe. Walaba abantu abayingira abajjanga beekalakasa nti Trump bamubba akalulu walabamu abaddugavu bameka baali batono nnyo okusinga kumpi temwali baali bazungu abawagizi ba Trump. That is the world. Ninacho saagala kulaga simanyi oba bwe kiri n'omulabi waffe yandiyagadde ate kiyinza okuba nga si bwe kiri ng'ono yasinzidde ku principle but I can tell you ku Supreme Court olwayo bigenda maaso bikayanya omulamuzi Kisaaki eyo pano n'Owinyiddolo ye mulamuzi yekka aliko omuganda kweyo pano kankirikaawo. That isn't how it is. Ayina ensonga ziyataddewo but omulanyiza n'okivunula bw'atyo. So tuve mu kwebyo okwerimba biki at the end of the day abantu balayininga nnyo n'oyo bwe kikwanguyira okukolagana n'omuntu ayogera oluki singa aba opposition bonna bakateeka wamu basobola okusuuza candidate w'NRM gwe yagala ne baleeta gwe tayagala. What I don't see is opposition nga baleeta owaabwe oshegira NRM eyinza okubeera nti official candidate waabwe olanya naye ne bakawulamu nga ba NRM nga bamakada ag'omuleseewa. It is possible kisoboka all intent and purpose lwakubeera nti bali batya but what I know is big man ayagala olanya ogw'osuubira nti olanya bagenda okusimbawo abe NRM wadde anti mulimu factors nyingi. Obuzibu obuliwo nti Kadaga ate ye atuula ku Central Executive Committee Seeke akakiiko akufuzaako waggulu
I think ngoba deputy vice chairperson second deputy vice chairperson kakati kiri tricky nti olekawo oti omuntu gwe mutuula naye kakiiko akafuzi n'oleeta omutonoko omulabi waffe wa Flashlight ne Press Times nate tubaniriza wano mu program yaffe Nganzi ku Flashlight bagiyise oba international doors fe ku Press Times tugita the world scope andine munange Lukyamuzi Joseph nga bulijjo ensonga tugezaako okuziba kwaso bulungi tuziba nnyonnyole tubaniza Lukyamuzi soko obuze ku batulaba tuleke tuyongereyo weewaawo abalabi baffe ku Flashlight n'abeeri eri Press Times mwena tubebaza okubeera nti nno mugoberera ensonga ezibeera zigenda mu maaso mu ggwanga awamu ne mu nsi kubanga ate oluusi kwe tusinziira okugezaako okulaba engeri gye tuyinza okutereeza ensi eno gye tuwangaaliramu. So omulabi waffe olunno tuba tutandise nga tuze n'emiramwa gyaffe olunaku olwaleero tulina ensonga si nnyingi nnyo ensonga ziringa bbiri naye nga tunagenda ku nsonga enkulu ezitulese muganda nga Lukyamuzi waliwo ekintu tekitayinza kubuusa maaso Mr Updates olunaku ennaku zino zitukubye mabega omukulu Kidandala alabika yatandise okukuba ebituli mu mpapula ze era olunaku olwejjo twalabye empapula bafulumiza documents nga ziraga nti yagamba yasomera ku Pimba High School n'empapula zavuddeyo nga webagenze mu system ya UNEB ng'eraga nti empapula ezo za erinnya lyabadde lya mwana muwala ng'era abadde asomera Mengo eza O-level ne A-level olaba Segirinnya omulaba wa mu katuka kalimu tolaba nti ekifo yandibanga aleka agenda okukisuwa kuba abadde akyagadde nnyo yatugamba essuuti amala dojigolola eri wali erinze tolaba nti ekifalanga agenda okukisuwa amazima twali amanyi kituufu katulinde gye binaggweera oba banaagenda mu kooti n'esalawo n'ekimanyi investigations ndowooza zijja kuvayo mangu Segirinnya ajja kusubwa bw'abeera nga bakimusuuzizza that is kubanga bw'abeera nga tannalayira abamu babajjayo amaze okulyayo ku musala nga guugwo baba bakuwadde sente z'emmotoka bwe bajjayo tebatera zibasuuza tewabeera refund byemu ku byewunyise Uganda lwaki abantu batogamba nti Uganda kinyuma nti naye yajja kuba tannalayira yuga nti abasinga abayitamu abamu baali adde amabanja kuba bw'oyitamu aba money lenders zibanka zangu okukola kuba azirowooza nti omusala weeguli given ogwa parliament bw'obeera tubalire ku bukadde nga 3 kale obukadde nga 3 kubeerako ebirala ne zonna baziteeka ku akawunti yo bamemba ba parliament ba wano ndoza tujja kufuna obudde tudiscassinge omusala oguli basic gulinga miliyoni nga 6 naye kubeerako ebirala drivers fees oba allowance kubeerako personal assistant kubeerako ez'amafuta bakubala radius okuva Kampala okutuuka gy'obeera amafuta gokozesa kyogamba oweggulu afuna sente nnyingi nnyo okusinga ow'Ekampala gyokoma okuva ewala gyokoma okufuna sente kitegeeza Muhammad Nsereko afuna buswazi asinga okufuna ye gwe bayita National Female Youth MP waba mubala nti Kampala Gulu Kampala Katuna Kampala Malaba yonna bamubala nti atuukayo ne bamuwa amafuta ago kuba ye bamulwala nti akavaringa ggwanga yasinga okufuna ensimbi ku mafuta kati ensimbi ezo zonna bw'ozigattagatta zo kwe kufuna obukadde 3 naye bonna obukadde nga 3 obaana naye bonna babukutera ku akawunti kitole kati gwamanyi ne botafuna dereva ne weevuga ng'okuba ku nsawo oba olina personal assistant gwamanyi oba obafunye n'obawaako ntono gwamanyi kyoba nomubaka we Uganda anyumirwa kati Segirinnya ensonga enkulu mu nsonga ze abantu gye batatunuulira 1 tubeera tutyanga eggwanga nga buli lwe wabeerayo okulonda ensonga ngezo zisafeesinga abamu bamala n'okulayira ate ne babajjayo olw'ebiwandiiko kiba kitegeeza somewhere UNEB National Council for Education tebakola mulimu gwabwe oba Electoral Commission etakola mulimu oba Electoral Commission nti yandwadde ina system nti buli muntu aleete ebiwandiiko
automatically verifying ne systems ekwata ne systems eza UNEB National Council of Education nemanyo babiri genuine okiraba kakati waliwo atakola mulimu ekyokubiri abantu abajjibwayo obuzze ekibuzo ekisooka nti tebabasuuza tebabasesemya oshegeera tozikomyawo boba tozikomyawo bwebeera nga watuwa ebiwandiiko nga forgery, that is a criminal offense. It is a criminal offense. Eyandibadde okutwala ne mukomera ne wana abantu badde salimba badalimba bulali ne bakola ki ne batambula. So twandibadde tuyina mitigation measures oba deterrents nti mukalulu kali gundi ne kati bali luzira baleeta ebiwandiiko ebiki ebipangirira ebifu tewali yebaseruzira lwekyo because that is a criminal offense. Alenga ne batukusiba tetusiba gwe Ssegirinya ekka kali tuwa kyakulabirako singa tetusiba gwe wekka ne tubeera twagala n'okulaba ani yakikubira kwasi gwe twagala okulaba ow'okunasa oyo naye tumwagala munda kye tutwala nga example nga eboogera kuba yo yeekolera erinnya whatever gye bakikubira photocopy machine whatever tuba twagala okulaba olukoloddoli lw'abantu abali mu raketi eyo yonna nga bali muki bwebeera nga ssomero nga wagenda ku ssomero oba n'okozesa omukozi w'essomero kikola naye abeera alina kubeera muki mu jail. So yengeri yokka gye tusobola okulemesa ebintu nga bino okubeera nti bikola ki bivaawo. Ekira ange abantu gye batatunuulidde Kidandala aloopa omusango guno singa Ssegirinya avaayo Kidandala asobola okugenda mu palamenti tasobola. One, nupo ejja kubeera nsunguwavu tejja muwa kaadi kyokka ne bwe muwa kaadi abalonzi ba Ssegirinya bajja kubeera basunguwavu nnyo tebajjeera bakukola ki kumuwa. Katuweebuuza lwa Kidandala yali musango guno kuba wandisubidde singa Kidandala yali sitede one yandifunye third party n'aloopa omusango guno kuba gwe Peter ne bw'oloopa omusango guno era osobola okuguggusa ne bobeera nga toli mulonzi w'e Kawempe oli entitled okuwaaba okufuna amazima bwe kibeera nga ebiwandiiko bipange era asobola okugobebwa ne bwabeera nga si mulonzi w'e Kawempe. So simanyi Kidandala kikyabala oba alina omuntu omulala gwavugira oba yanoonya mazima naye ng'olweyo we tuli awo nti Ssegirinya ali mu lusuubo ne bwayogera ennaku zino si oli nalabyeko katambike akamu era nakateeseeyo ku mutimbagano ng'alaga ye empapula zazikola ki azirina era yagambye nti yasooka n'avuganya kuba MP luli omuntu gwasooka ebitagenda bulungi n'asooka n'agenda kuba kansala kansala n'abuwuuta buva ate n'akomawo byonna azaawo empapula ki zezimu era yagambye alinze kumusamoninga alyoka akole ki alyoka aweeyo buki katulinde naye simanyi bulungi ayinza okuba ebintu byabitereeza naye anyway ekisooka ayinza okuba nga yakyusa ebiwandiiko kubanga Ssegirinya mu kusooka si yali Ssegirinya Muhammad yali Ssegirinya Richard n'akibala nga Kawempe w'abasiraamu kwe kufuuka Ssegirinya Muhammad simanyi wa baamusala kyobalaba nyina kikwano kyange awo kubukedde fama embotikizi kisayimu omunene w'ekibuga kigamba mbu Ssegirinya obuzibu bwaliwo mbu alaika yakomba kunva tubaka ndoza mutwala ti obuzibu bwa Ssegirinya yakomba kuki kisoboka ayinza okuba nga yakyusa ebiwandiiko naye waliyo n'akatambi akatambula saagala genda nnyo kali nze nange naye waliyo n'akatambi oba waliwo kalabyeko ng'agamba nti ndi mu kusoma ku data mine degree in journalism. Now ojjukira data mine tegaba degree wa diploma. So mu ntambula zaatagala nnyo naye katulabe gye binaggwera ayinza okubeera nga ddala kubanga actually ekyetugambe ekya data mine wa degree in journalism ekyetagibwa is A6 kasitabeera nga alina A6 yeri genuine ne O level kubanga oyinza okubeera ne 6 naye ng'okutula A6 wakozesa mpapula za S4 nga za mulala era obeera ovaamu. So katulinde wa gye biggwera
So Yosefu nga tuvudde ku nsonga ya Segirinnya eyo waliwo ensonga ekutte mu babiro olunaku olw'ejjo lwabaddemu amawulire mangi nga tunagenda ku gali international abantu ge balinze olunaku lw'ejjo twalabye nga omusajja Asumani Basalirwa ffenna gwe tumanyi nti musajja wa opposition yavuddeyo n'agamba yakalulu kuba tukoba ku speaker agenda kulonda Rebecca Kadaga awo bannenno gye bavudde ne bagamba neddala ono omusajja wa opposition olwanise Mujunganda agamba neddala ono omusajja wa opposition oba embeera y'obwa speaker mu parliament ng'ereesa akacyankalano kuba n'olanya naye ayogera bingi. Simanyi lwaki abantu baddawo ne beerumya emitwe. Waliyo enjogera nti bwe tubeera tuwakanira olubuto mulimu mulenzi oba muwala emyezi 9 gijja kuwera tulabe oba mulenzi oba muki oba muwala. Kibaddiramu ekyo bwe mbeera muwakana nti omukyala alina olubuto mulimu mulenzi oba muwala mubeera mulina kubeera nabugumiikiriza emyezi 9 gijja kuwera mulabe oba mulimu mulenzi oba muki muwala. Enkayana ku bwa sipiika ekisooka kati ompadde kya Asumani Basalirwa omuswayiri agamba nti damu ni nzito kuliko maji. Damu nzito kuliko maji. Oyo gundi yasinga bitegeera dokita. Kiggwayo nti omusaayi muzito okusinga amazzi. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Yes. Now Basalirwa musoga. Speaker Kadaga musoga. Tokisuubira nnyo. Tokisuubira nnyo nti ogenda kusanga omusogera maaso ge tugenda nja kusiigira abantu ekifaananyi dynamics eziri mbwa speaker kubanga ensi etunuulidde okulaba ababaka ba NUP because yo NUP tenasimbawo omuntu kyokka erina ababaka nkaaga akaluba n'akasuulawa. Of course bonna bayinza obutakasuula wamu kubanga abantu basika kali secret ne bonaalagira. Asumani Basalirwa ayinza n'okugamba nkawagundi n'atuuka ku box n'akawagundi because kabeera secret ballot. But ensi eyinza okulaba abanupo n'akateekawa. Naye beyond that abantu balina okwetegereza nti one Nessemujju anyiiga ono si wa kibiina ki ono wa Jema. Jema ye muntu yekkaaliyo bw'atyo w'ekibiina kya Jema. Kati abantu bealayininga owulidde abeakyoli parliamentary forum nga bagamba ffe akafe kwaki kolanya. Jukira bwe twava mu kalulu omukulembeze yanyiiga nti bano ne balonda abalondya ku sectarianism. But you see tugende tubeera nti tulondya mu ideologies but there is not politics world over okusinga atambulira ku kye bayita identity politics. Fono bagende batujere gambu simanya mmwe muli tribal biki but obadde ogobera akalu ka America ogenda okulya nga bagamba Latino voters, black voters, you know, white males. Enjawulo ki? Nti abantu balonda okusinziira ku skin yaabwe. Walaba abantu abayingira abajjanga beekalakasa nti Trump bamubba akalulu. Walabamu abaddugavu bameka. Baali batono nnyo. Okusinga kumpi temwali baali bazungu abawagizi ba Trump. That is the world. Ninacho saagala kulaga simanyi oba bwe kiri. N'omulabe ffe yandyagadde ate kiyinza okuba nga si bwe kiri ng'ono yasinzidde ku principle but I can tell you ku Supreme Court olwayo bigenda maaso bikayanya omulamuzi Kisaaki eyo pano n'Owinyiddolo ye mulamuzi yekka aliko omuganda kweyo pano kankirikaawo. That isn't how it is. Ayina ensonga ziyataddewo but omulanyiza n'okivunula bw'atyo. So tuve mu kwebyo kwerimba biki at the end of the day abantu balayininga nnyo n'oyo gwe kikwangwira okukolagana n'omuntu ayogera oluki olulimi lw'otegeera. Reporting a parliament. Ku bbanga ly'omaze ng'oriportinga mu parliament olaba senga Rebecca Kadaga ajja, Ssemujju Nganda ajja, Oulanya ajja, olowooza akalulu kayinza kugwawa nga gwe reporting a parliament. What happens is NRM ina ababaka nga 3 abali awo oba kalinga 208 boba baze ba independent nga nabo batagala. Singa aba opposition bonna bakateeka wamu basobola okusuuza candidate we NRM gwe yagala ne baleeta gwe tayagala. What I don't see is opposition nga baleeta owaabwe. Bashagira NRM eyinza okubeera nti official candidate waabwe Oulanya naye ne bakawulamu nga ba NRM nga bamakadaga omuleseewa. It is possible kisoboka. All intent and purpose
lwakubeera nti bali batya. But what I know is big man ayagala Oulanyah. Ogosuubira nti Oulanyah yagenda okusimbawo. NRM wadde anti mulimu factors nyingi. Obuzibu obuliwo nti Kadaga ate ye atuula ku Central Executive Committee. Seke. Akakiiko akufuzaako waggulu. I think ngoba deputy vice chairperson. Second deputy vice chairperson. Kakati kiri tricky nti olekawo otyo omuntu gwe mutuula naye kakiiko akafuzi n'oleeta omutonoko. Oshegera. Naye nze nyinza okugamba nti nze sinaamu nnyo interest. Onenedde nandyagadde okulaba ku sipiika omulala because Kadaga mulabye emyaka 10 sina kyanjawulo kyendaba kyayinza kumpa. Omulabi waffe owa channel eno njala okubanga tugenda kusukkawo ku nsonga zino ezewaffe waffe wano eziriro ko ina akasemba ketuyinza okugalawo. Era ndowooza ze ensonga eziriwo mpozi n'ebiri mu court, Supreme Court. Omanyi ensonga ezo zibadde mu court nyinzo obutazoogerako nze bulungi. Ziri mu court. Okusinga zaafuse za byabufuzi is no longer about court because kakati enkayana ziri mu bonga abalamuzi. Nti ekitongole ekiramuzi kyongera okubeera nti kyesanga mukattu nga bayina enkayana. Omukyala Kisakye twagenze mu weekend ngera akyawandula yatumusuubira okuwandula wiiki ejja. Ebigambo byayogedde ne ruling ye tegenda ku file. Yatunyumya mu media. Bali bagamba nti bandyagadde batuuze court officially awe minority ruling egende ku file because the minority ruling egenda ku file nebeera nti abangi bayogera bwe bati naye omu yavayo nayogera bwati wadde katayogera mawulire tesobola kubeera documented mu court files kubanga ayogera si court eri official. So mukyalimu enkayana nyingi. Ekirala alumiriza PR department nti ye eri ludda luli nti yamukubye ekikono and she's right kati nganze PR practitioner naffe twabeeramu ko wano bimanyi byemu ku bintu kubanga it is a learning process always nti bwabaawo crisis mu kitongole public relations arm mwogera muliko oludda oba mwogera muli awo market temulina ludda. PR practitioner emirundi egisinga obeera n'immediate boss sometimes reporting directly to the Chief Justice. Shegera kati bw'oyogerera yababuuza nti ne mwayogedde mulinga nze abali awo mulaga nti nze ne mukyamu bali be baki be batuufu kyokka nga nange ndi part of ekitongole kye mulina okukola ki okwogira. So it is a very interesting debate. Lukyamuzi nga tumaliza ensonga zino nze ngenda kubeerayo akantu katono nnyo akasinza okunyumira wiiki eno naddala nga tuli ku nsonga ezo nga nagaye nti ziri mu kkooti nze sijja zoogerako naye ekintu ekyasinza okunyumira wiiki eyo mukwano go Jimmy Spire Sentongo yakubye kakatuni n'akuba omulamuzi Owinyiddolo nga obaana yamufungudde nga kapaaja makayambadde kaliko nga kayero kuliko ekigalo kugamba akantu ako nzenga owebyo anyonyola ensonga kyankubye wala nnyo nti omuntu asobola okutuusa message ye direct nga ayise mu art. Bagamba anti mbufunze bagamba nti a picture can speak 1,000 words. Ekifaananyi kisobola okwogera ebigambo 1000 bye wandinoonyeza okunyonnyola kifaananyi kibyo. Namukwano gwange bwe yamaze ogiraba yapostinze n'ateekako ate no student we ye Eddie Bruno Lukananso Sekubulwa yagipostinze ku Facebook n'ateekako nti drone na Spire bakyagiwawula buwawuzi. Banaffe mulemu katono nnyo tukomewo n'ekitundu kyaffe ekya international news tugenda kubanga tubaleetera ensonga buli mujja manyi gyalinze onako olwaleero so temuvaako musubscribinge mulikinge mufollowinge mukomentinge bannange ebibuuzo nabyeyagala okubuuza osobola okugenda wansi n'oteekako ekibuuzo kyo ne tubuuza omukugu Yosefu n'aba nga akikuddamu omulundi lwe tuddamu okusisinkana katukomewo.